mayor. Please provide the microphone. My name is Police Valier. I represent the people of Lamira and Genoa. I take the position of Deputy Mayor in the law of community. I feel I'm so welcome by the mayor to serve as deputy, and I will serve with all my strength, with honesty, God in the Thank you so much. Of the Almighty God, and I shall faithfully exercise the function of the Deputy Mayor of Mukono Municipal Council, and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this municipal council, so help me God. Can you provide a microphone to the mayor? Secretary of Social and Community-Based Services, Natalie Margaret. Be the Secretary for Social Affairs. Thank you very much. Speak loudly. Thank you. I, Natalie Margaret, being appointed as Secretary in the Municipal Council, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve upon the Municipal Council in the office of the Secretary for Social Affairs, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, to the best of my judgment at all times, when required, freely give my counsel and advice to the chairperson and his successors in office as by law established, for the good management of the public affairs of the municipal council, and that I will not directly or indirectly reveal any matter as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secretary, so help me God. Secretary for Works, Production and Technical Services, in the names of Honorable Labina Moses. Honorable Speaker, I stand before you to thank my boss and yours, the Mayor, for this appointment. I want to assure you, I'm committed to serving to the best of my abilities. I'm also grateful for the trust placed in me. Thank you so much. In the office of the Secretary for Works, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, to the best of my judgment, and the chairperson and his successors in the office as by law established, for the good management of the public affairs of the municipal council, and that I will not directly or indirectly reveal any matter that shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secretary. So help me God. Mr. Speaker, to nominate is duty in good faith. I'm giving you a window to serve. Afterwards, then I want to bring in some more members also with a chance to serve, okay? I'm happy. And honestly, I will serve the entire Mukono Municipal Council. Thank you. I accept the offer. Hassan, being appointed as Secretary in the
office in the municipal council, solemnly affirm that I will at all times well and truly serve Mukono Municipal Council in the office of the Secretary for Finance and Administration, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as my law established, to the best of my judgment at all times when required, freely give my counsel and advice to the chairperson and his successors in office as by law established, for the good management of the public affairs of the municipal council, and that I will not directly or indirectly reveal any matter as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secretary. So help me Allah. Let us work as a team. Welcome. I found the opportunity alluded unto me. It's such a learning experience. I only pledge that we need to work and join hands at both councils, central and women division. And to my mayor, my appeal to one. It's important that we sit as families, we unite our forces, brainstorm on our plans, and have at least a quarterly meeting to see our performance, measure our targets, and then get reports and rebound and get back to course. As we do that, the populace will benefit out of this, and I promise, united, we shall go far. So I call upon unity for this mighty municipality. We need to keep our position. I need to thank the outgoing councillors and the TPC for the wonderful position through you, Honorable Speaker, that we talked at the list of the 28 councillors, and we have that position that matters in this country. At least we are known by that. I want to thank the various activities that we've embarked on in Goma. One of this kind is the perimeter wall. So with those few remarks, I once again position of speaker. Thank you so much. All those that have been appointed or nominated today, just know that today you've set a record. It is you to make our council correct, or it is you to make Mukono municipality correct. Don't use political position, political parties to deter our involvement. Look at the people that voted you in so that you enter Mukono, and with time you become a city from a municipality. Mr. Mayor, just know that our government is happening. We're going to work with you and your team. So, tuola okatire okole emirimu nafe kisabisa gavumenti. With those few remarks, it is not my day. This is a different. Pedro Mukisa okuwaayo executive yange era olwaleero presentire mu kanso bakulembeze bannange babakkiriza naye nze nga agaba obuyinza n'obuvunaanyizibwa buno bembuwadde mbabuulidde kubanga obuvunaanyizibwa waffe okukolera abantu ate n'okugatta abantu okugatta okusobola kanso yaffe ne n'abali ebweru kubanga twagala tambulirwamu nga ttiimu emu. Omuntu yenna gwe mpadde obuvunaanyizibwa bumwaziseeko bwagisi abaneeba nga tebakoze nga bwe basuubira nekinaba mu lunaku lumu mbabuuliddeho tegenda kubaggyako tekwabala kubanga bakansala bonna benina bambi balungi ate balina ebisaanizo naye bano mukama yabalonze nange nenzikiriza okola kwa mukama kwansabye mpite abantu abutuweereze era njagala bakole ebyo binatuswaze bituusa ekitiibwa
ebirinisa omutindo ogwa mukono mu municipality n'okusingira ddala nga bafokasinga ku service delivery. Anaalemwa obuweereza nga tatuukiriza nga tebamufiiringa tatusa service delivery n'alaga jjajja omulimu gwe awo ojja kuba nga nkyusaamu aseekawo kubanga honorable councillors abalina obusobozi bangi. Honorable councillors ngera mwategeera era nga mwalaba nti bandyamu olukwe ate baalya mu kibiina kya National Unity Platform olukwe naye nga abakulembeze ne baganda baffe tulina okutambula nabo. Mukama Katonda yalonda abakulembeze kye tugamba tukyesonyiwe tutambulire wamu era tutudde mu nkiiko ez'enjawulo ne twesonyiwa era ne mbasaba tutambulire wamu omulamu omukulu gubeere gwakuweereza abantu abaatulonda bafune services batusuubiramu. Ndowooza ngera bwe mutulabye kubanga nze size nalonda sipiika akansala abange bennyini bebaasalawo nti gwe baali baagala. Kale ekyo kya butonde twakkiriza tutambule tukole emirimu. Ekikulu kya byonna kye tuba tufokasingako okubanga tutuusa obuweereza eri abantu baffe. Tutuusa obuweereza eri abantu baffe ebibiina bino mmotoka ezituyamba okuyingira mu bifo byetwagala naye tumaze nga tukolera wamu ng'abantu abekiri ekimu kuba obulungi bw'ekimu. Banange njaga kwebaza mwenna ababaddewo mu kanso yaffe ey'okubiri ennaku z'omwezi nga leero nga 2/7. Olwala tubadde ne kanso ey'amaanyi ennyo tulowooza gavumenti egenda okukolera wamu ne meeya Kabanda. Oweekitiibwa meeya waffe wa Mukono municipality alonze basecretaries n'alonda ne deputy mayor. Deputy mayor alonze honorable Phoebe Babinye Faith na deputy mayor era nga kanso tumuwanzeko Eddusu ffenna era ng'agenda kukolera wamu naffe era tetulinaamu kubuusabuusa kwonna ajja tukolera bulungi. N'alonda ne basecretaries oba baministers abagenda okukolera wamu naye emirimu era nga tukolera wamu nga kanso. Finance alonze oweekitiibwa Honorable Hassan Kisuule nga secretary for finance. N'alonda Honorable Mabira Moses nga yagenda okwasaganya ebyenguudo n'emirimu emirala gyonna. N'alonda ne Honorable Natabi Margaret nga secretary wa social service. Nze nga speaker Mukono municipality akakiiko katuwadde kalungi tuli beeteefuteefu okukolera wamu nako tuli beeteefuteefu okukolera wamu ne meeya ku lw'obulungi bwa Mukono municipality ku lw'obulungi bw'abatuuze bonna aba Mukono municipality. Ffenna twalondebwa okuweereza n'olwekyo ffe omulimu gwe tugenda okukola kuweereza bannamukono nga tetwesosodde nga tetugenze mu bya politics. Ebya politics kati byaggwa kati tutulidde ekintu kimu okuweereza bannamukono bafune enguudo ennungi bafune amataala tukole ku drainage tukole ku PDM ne programu za gavumenti zonna tugenda kukolera wamu okulanga programu za gavumenti tuziteeka mu nkola. Siyina kubuusabuusa kwonna nga sipiika wa Mukono municipality nti tugenda kuteeka programu za gavumenti mu nkola. Tugenda kukolera wamu nze nga sipiika wa NRM ngenda kukolera wamu ne Kabanda Robert Ngowano ne ttiimu ye yonna tugenda kukolera wamu tulabe nti programu za gavumenti ya NRM tuziteeka mu nkola. Kwaffe twalondebwa kukola tuzikola teri kintu kirala kyonna. Kansala ali ku level ya Mukono municipality si Mukono municipality yokka kubanga etteeka likolebwa likwata ku buli local governments ayogere ku district councils, municipality councils, town councils ne councils za divisions ne town councils. Okusinziira ku tteeka okusinziira ku standards of procedure rule 116 egamba nti kansala omwami alina obeeranga ayambadde ettaayi n'ekkooti
agenda mu kanso kubanga agenda mu kakiiko ka komiti. N'olwekyo olwaleero abadde batambadde okusinziira ku tteeka eryo mbasonye naye mbategeezezza nti omulundi omulala sijja kukkiriza kansala yenna atayambadde kooti atateeseeko ttaayi okuyingira mu kanso. Ate era erigamba nti omukyala alina okwambala anyume oba abeere smart, naye abakyala bo bali smart eva. So kati omulimu ogwayo nga sipiika okulaba nga bakansalazi abaami bambala amakooti n'amataayi okulaba nga tunyumira kanso naddala ng'oza okukiikirira abantu abaakola akalulu ng'olina okubeera smart zikana basawo ne bannyabo. So nkubiriza local councils endala zonna mu Uganda, nkubiriza basipiika okulaba nga bakansalazi bakyusa ku nyambala, bambale nga amakooti n'amataayi nga batwala ebirowoozo by'abantu abaabalonda kanso meeting. Kanso nga secretary wa finance and administration mbadde mu bukulembeze ebbanga emyaka 18 era nsuubira okumanyirivu n'okakamu wamu n'enkolagana n'abantu egirina. Ekifo ekimpeereddwa mu nkiiko eziwedde emabega mbaddeko secretary naye nga ndi mu kifo ekirala ekya production and heritage, era nga ngezezaako nnyo okulaba nga nyamba technical win okulaba nga tufuna emisolo okuva mu kitundu kyaffe ate n'okulaba nga tugikozesa ekyo kigirina okukola obulungi bwa community yaffe mu service delivery. Nsuubira nti meeya ndabyemu obwesigwa ate n'obusobozi nti nsobola okuyambako mu kifo eryo olw'obumanyirivu ate wamu n'ebyo bye mbadde nga ngezaako okuraisinga nga tuli mu community okukola budget yaffe okuyimiriramu. Budget eno yaffe nga bannamukono era tusuubira wakati mu kwogereza abantu ba beneficiaries ate era abatuwa emisolo nange nja kugatta ettaffaali ddene nga secretary oba minisita ku lukiiko lwa meeya okulaba nga tutumbula ebyenfuna wamu n'okulaba bigenda mu bifo ebirungi ebirina okukola. Kansala akiikirira Wabuuka Mukono Municipal Council ate alondeddwa leero nga minisita owa social services and community based affairs Mukono Municipal Council. Kansala akiikirira Wabuuka Mukono Municipal Council ate yakalondebwa nga secretary wa social affairs and community based services. Ensonga eno ministry erimu ensonga z'obuyigirize, ensonga z'ebyobulamu, ensonga z'ekikula ky'abantu, ensonga z'akasasiro mu kibuga, saako ate ne amakolero. So ngenda kuba ntwala abantu abo abali mu bulemu, bavubuka, abakyala, bakadde, ebintu by'obuyonjo, by'obulamu byonna essaawa eno kakati effe tukulembera ekibuga kyaffe ekya Mukono. Tuli basiimu yafuzasani okulaba nga meeya tulabyemu obusobozi n'atukwasa ey'obufiisi. Njogera n'atukwasa kubanga wennyimira ano nnyimira n'abavubuka bonna abali mu municipal y'Emukono. So tugenda kusabinga abantu ku bulungi, tugenda kusabinga abantu bulungi n'okusinga kye batusuubiramu. So ensonga zonna zonna zikolera n'ebyobulamu, by'obuyigirize, byonna mu gye tugenda kubaweereza n'omutima gumu nga tuli mu myaka 15. Erinnya ntaye Kansala Nandya Serita akiikirira omuluka gwa Nsuube Itawaadi w'abakyala. Olunaku olwaleero tubadde ne kanso nga meeya alonda executive ye gy'agenda okukola nayo then n'okulonda omukiiko chairpersons, the chairpersons owa works, social service ne finance. Kanso ewedde bulungi nnyo nga executive meeya gy'alonze eyiseemu era ne balagira ne ba chairpersons ne balondebwa. Ekisa kya Katonda nti bampadde ekya chairperson wa finance era nga ngenda kuba nondoola ssente z'omusolo bwe zirina okugenda awatu. Nga nsuubiza abantu bonna mwenna abatulonda tugenda bawa service delivery ennungi. Sanja teri kwebaka ate no corruption nga mwe nawe mukimanyi. No corruption teri kunyanguzi genda lwanisa nguzi tulabe ng'emirimu gyaffe mu Mukono municipality gyonna gikolebwa bulungi. Enguudo zizimbe akati mulabyeko at least Mukono weetuuse we can see Mukono nti ekoze eki. There is some changes, enguudo, amalwaliro, amasomero, ebizimbe bingi
amasomero ge tulina kati aga gavumenti tufunyemu 2 classroom blocks zonna ziri mukola ki mu kuzimbibwa desk. So ebintu bingi nnyo abantu baba basuubira mu kisanja kino ekipya kyetwatandise jo nga fast tugenda kuba nga tukola bulungi era nga tubaweereza ate naye kolera wamu tubasuubiza kyekka kyendo ebigambo byange mbadde okuba kufumbibwa Uganda yana badde akuyita kuvuma nazzi kuno baakikolanga omuntu agenda okuwasa bamubuulira ebigambo ebikulu so kyembadde nga mukama wange meya okuyita obumu twetaaga Central Division ne Goma Division okutuulanga entakera tunamuwa plans ezitaddewo tukangagula bye tugenda okukola kyetukoze kyekitulemye report at least to local community so okwewa amaanyi n'okwebuulira ate tumututambe so tusudde obumu mutegeeza twetaaga kutambulira wamu okuteeba okukuuma sitasi yaffe wenebaliza bakansala abakadde ne TPC abaalafu bano okulaba nti munisipo etwala ekifo kyerimu munisipo zonna ez'eggwanga tuba tuli bamusanvu namba musanvu so wala munisipo eziwera mu asatu olameka nga tulikutte namba musanvu kyembakubutidde bakuuma ekifo ekyo naye tebajja kikuuma bokka tulina kukolera wamu oba ne Central Division okulaba nti tukuuma ekifo kyaffe ekyo n'okwezza obujja buli kaseera okulaba nti tutambuddeko wano tweyongerera oba tukyuseemu yaffe okuba nkivaayo mu budde tubaye tusala entuto okulaba tutandisa ekyange era n'abamu twatandika ku nga nze ssentebe wa municipality wa NUP tubaye tugenze mu bifo ebisinga obulala nga tutuula mu tugana abantu baffe harmonizinge temujja bangi osobola okukola ki tumegereso abamu tukikoze naye kati roadmap yafulumye olukiiko oluli obumulumulu obutono obunaabaamu tulagidde elections officer okamumiruka n'ebyalo tunadda tuyo atuyambeko okulaba nti harmonization ekolebwa then abanaasigalamu abatono ekole mu vetting netwagala nnyo ku vetting abantu oluusi embeera esajjuka ekiwundu nekisamba eddagala tugenda kukozesa nnyo enkola ya harmonization already ono alina waliwo comparative advantage gyalina ku naye ono wepimapimamu bwolaba nti kisaanidde bagabane ebifo omu aba ssentebe alina appointment kuba tukimanyi NUP weesimbula tebeesimbula era ntegeeza eggwanga kimukono NUP ekoze ki esimbula kuba abantu batuwagala bwagazi balinga bakayita kafuba batuli kuli ku nnyini ku mwoyo nti twali tunala kutandika naye ng'aba abantu batandise dde okuguza interest forms bazijjana ku mikutu nze naakafuna mpitirivu naye kati tulungamiziddwa amatebe ge tulina okugoberera olusibo lwalambikiddwa tuli wabavubuka tuli wabakyala tuli nange chairperson eba registrars so tugenda kukola vetting team ekulaba nti tujjamu kususula abantu ate betunaawa nsi ate balonde obuweereza bw'NUP okuweereza eggwanga. Nze kansala omukyala atiikirira abantu abanamira ntono wano ku mukono municipal council era ku kisa kya Katonda olunaku olwaleero council yaffe ekitiibwa etudde omulundi ogwokubiri kyanga kulondebwa era Mukama njagala okumwebaza kubanga meya waffe omukisa ogw'okumumyuka aguwadde enju so mubufunze nze deputy meya owa mukono municipal council njagala okwebaza nnyo Katonda olwekyo kyampadde abanamukono bamanyidde mu bintu bibiri ekiti ekisooka bamanyidde nga minisita abadde ku division essanja ekiwedde ngambadde nina department zibiri eby'ebyobulamu n'ebyenjigiriza era ng'emirimu gye twakola gyeyogerera mu community so ekyokubeera omukyala omukozi mukono wantu wali akibusabusa ate era abanamukono bamumanyi nga sipiika owa national unity platform eyali avuganya nga yalina fulaga naye baganda bange akalonde bakawa munaku wa NRM naye njagala okwebaza Katonda nti oluggi olumu bwe lweggala ate akugulawo oluggi olulala ate ku mulundi guno meya waffe omulungi Kabanda Robert nze gwalonze mbeere omumyuka we suubiza bannamukono obuweereza ekisooka mbasuubiza okukola kuba ndi mukyala mukozi ate ndi mukyala mukakamu bonna bakimanyi ntuukirirwa nnyo buli muntu leero Katonda atuwadde office weri number office of the deputy mayor buli alina kyeyeetaaga ajja kubanga akola ki nga ntuukirira tuna project zaffe zetwalina nga ku division nga twatambudde nazo
nga pulojekiti yaffe eyakabanda Robert Foundation nze coordinator waayo eyagenda sigalawo nga ngikoordinatinga lwalo twajja nobulayi tetunalayira so abantu baffe bonna beetaaga empeereza eyo ey'okufuna ku basalis abaana baffe okusoma bisigaddewo tugamba ate tuziba mu gye byenjigiriza nabyo bigenze nedda bisigaddewo mu department yaffe mu ofisi yaffe eya deputy mayor banamukono akaseera ke tulimu kakuweereza kibuga kino era nga abamukono municipal council tweyama okubaweereza awatali kutunuulira langi awatali kutunuulira bibiina byabufuzi awatali kusosola muntu yenna oba mulema oba mukadde oba ki tugenda kubaweerereza wamu enva nkuba omulanga eri bannamukono mwenna mweyambise office tujja mu bukulembeze nga tulinamu okusoomoozebwa okusooka okuba nti abantu baffe baabamenya twedi oda gye mwawulira eyayita mu ggwanga lyonna pulezidenti ne zikosebwa ate mu ngeri ey'okubiri ne tufuna okusoomoozebwa waliwo okumenya kuno okwanema kwe muwulira ng'abantu baffe bali ku bunkenke mu ngeri efaana bwe naye ffe tugenda kutambulira wamu n'abantu baffe kyagala batuuleeyo embeera banyigirize nga tamanyi wakuddukira jangu ofisi yaffe fe abakulembezeebo meya waba taliimu deputy meya akolaki deputy meya abeerawo ate era ne ofisi ya meya manyi omuyambi wakolaki omuyambi ng'abakyala njagala bakubiriza omulanga abakyala bannange mujje munyambeko tusitule ekitiibwa eky'omukyala nga ye deputy meya w'ekibuga kino mujje tukolere wamu mujje munuŋŋamye mujje mwogere nange tulina okusoomozebwa bakyala bannaffe abamu tebalaba omukyala nga mukama amuyinza omutwala ku levo endala ate kifo ky'okumuwanirira bo bafuna okulaba nga bamuzika okolaki okumussa wansi ne boogera ebigambo ebibi ebimwesitaza n'ebigendererwa byabwe yakumenya mutima ove ku mulamwa nze nga tudde mbiyiseemu naye njagala okwebaza katonda nti abanninaana baba bantegeera nga ne bamanyi oyo omukyala akola nabwesimbu tewaliwo kisukaki tukka ekyo njagala obategeeza abakyala osobola okufuba okusiiga enziro mukyala munno ng'omusuule naye buli osuula omukyala omu naawe oviiramu buli omukyala omu lwasituka abasitula abakyala enna ng'eggwanga so abakyala njagala tweyagaliza mujje tweyagalire mufise nola bwa deputy meya muleete opportunity muleete ideas muleete ekisobola okukola okulaba nga tukulembereza abakyala kijja kuba kyakusoomooza nnyo gyendi naze omukyala ali mu office naye nga tukuze ku mbeera zaki z'abakyala banna abakyala mwenna mu byalo ebikola mukono municipality jangu tukwatagane nze ndi mukyala amanyi okubeobinge tebangi bakimanyi okutuukira mikwano gyange gya wano negyebweru netulaba engeri gye tuyambaganamu basaba tukwatagane kino ekibuga kya mukono kigagga naddala ebigombolo eyo yagoma tunamu zifactories nyingi nnyo makampanizi mangi nnyo babeera ne polisi eyo ey'okuddira community giving back to the community lwakuba abantu baffe bangi tebagendayo kubeeyambisa nze neteekeka okukolagana nammwe bakansalaza abakyala mwenna mu byalo mukiikirira nga mukolagana ne banna abakyala b'ebyalo mujje tutandika okuzingira abakyala mujje tubatwala emisomo gy'okwokulaakulanya wano waliwo office namba eya community development office community development officers abo balina okuba nga batukulira enteekateeka gavumenti zebeerese puroguramu ez'enjawulo tugitwale ku byalo kuba enkiiko z'ebyalo kusenga abakyala tubasomese n'ebitongole nga mu Uganda nga mukyalimu n'omukyala gwe bakuba mulimu n'omukyala gwe balemesa okuyigamba nti yesimbewo bawe n'amuganda bambi n'atuula ate mulimu n'omukyala gwe bagaana okukola nga yasoma wadde empapula zirina naye ng'atudde kuba tamanyi ki embere tukyalaba abakyala be bagoba mu nnyumba afunye emyaka 20-25 omusajja n'amufulumya n'amusindika n'awasizamu omukyala omulala omukyala n'abonaabona kubanga tamanyi wa walina kukola ki walina kuddukira so bakubira omulanga ku mulembe gwaffe guno wadde tutemeya twabasomesa abakyala baffe eddembe lyabwe tubalwanirire abakyala tubayamba okukola biprojekti tugende bayamba okweyimirizaawo abaana baffe abobuwala tubavumirire tukwekuuma akawuka n'okusigala mu ki n'okusigala mu ssomero njagala nnyo ebyenjigiriza era nzikiriza nja kusigala nga mbirondoola nnyo ebyenjigiriza mbyagala nnyo masomo gaffe mangi tetutumudde nga mugamanyi agaali gaagwa awenjogerera kati gatuuka tugenda sigala nga tuwonoola amasomero awo nga tukolagana ne bakulembeze bannaffe abali ku division okulaba nga sigala nga gakyayimiridde ate kati n'agasekendary nago tugayingiremu omulundi guno si mukono central division yokka naye goma yonna okukola ki okutwaliza awamu